Okutendekebwa kwa leero kubaddemu ebbugumu oluvannyuma lw'abazannyi abayitibwa ku ttiimu y'eggwanga abasinga okwetabamu newankubadde obudde bubadde bwa kiddedde. Kino kiwadde omutendesi Bobby Williamson essuubi nti bandikola obulungi mu Liberia bwe banaaba bameggana ne bannyinimu ku lw'omukaaga luno mu mpaka ez'okusunsulamu amawanga aganeetaba mu mpaka za World Cup eza 2014. So a draw wouldn't be the end of the world, depending on what happens in another game. But as I said, we've got to go there and be cautious, but then express ourselves and hopefully win the football match. But it's not going to be easy. Bobby alaze okwennyamira olw'enkyukakyuka ezazzeewo mu ntambula ya ttiimu nti abazannyi be balikoowa nnyo oluvannyuma lw'okumala essaawa ennyingi kuno. Get the organisational skills to the fore. As I said, I don't concern myself too much with opposition. I don't think Liberia would know much about us. As I said, we've not managed to get any DVDs of Liberia because Super Sport don't give them out anymore. Kufaananako ne Bobby, omuzibizi wa Cranes agukyangira mu ggwanga lya Amerika Henry Kalungi yeegasse ku ttiimu ekiro kyekasezza leero. Mugumu nti singa banaaba bazannye ekitole nga ttiimu basobola bulungi okuwangulira Liberia omwayo. Omuteebi Godfrey Massa agukyangira Cyprus n'omutanyi Joseph Ochaya bakwegatta ku ttiimu butereevu e Monrovia okuva mu kirabu zaabwe. Frank Serugo, WSTV, Namboole.